nkwanirizaako mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza bwe bali kwekumira ku mayengo gano. Olowooza lwaki eggye ekkulu ery'eggwanga erya Democratic Republic of Congo eddene liwandigambye nti nno likubisaamu eggye lino eryabayeekera aba M23 emirundi nga 5, lwaki olowooza liremeddwa liri mu kusitwagolinga okulaba nga lirwanyisa abayeekera bano abatini obutono abalira obubalibwa ku ngalo abayeekera ba M23? Kati nno byenzi okuba nga nkuwa oli ku Yugi Update TV kosinza obba ng'otuwuliriza bali kwekumira ku mayengo gano. Wabula gwe atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba nga naawe otweyungako ddala bulungi nnyo. Nabagamba nti temwerabirako na mukadde kabayambako nnyo bawa notification message singa tuba tuyingiddewo nga tulese information yenna. Abali mu diaspora mbaagala nnyo mwe bali kwekumira ku mayengo gano era mbaagaliza weekend. Kiwa weekend buli muntu mugendedde bukwakku ndowooza wekiri. Tukimanyi bulungi nti olutalo luzze lugenda mu maaso wakati wa Democratic Republic of Congo saako n'akabinja k'abayeekera akamanyiddwa nga aka Movement 23 aka M23. Newankubadde bingi bizze byogerwa naye gano ge mazima. Newankubadde waliwo eŋŋambo okuva mu foreign forces, okuva mu foreign countries, omuli n'ekitongole ekya United Nation, omuli eggwanga erya UK saako n'eggwanga erya US saako ne Canada ne France. Gano nno amawanga ag'ennokoddeyo ge tulabye agakuba obukubirire nga gatadde ku ggwanga erya Rwanda pressure mbu bawithdrawing troops zaabwe mu Democratic Republic of Congo. Newankubadde byonna byogerwa nti Congo kiyinzika okuba nga yeebaakinga abayeekera bano aba M23 naye ng'ebyo bitadde ku bbali. Kati sooke tutunuulire ensonga eno, lwaki eggye ettono weerite erya M23 amagye amanene eggwanga eddene ery'eggwanga Democratic Republic of Congo liri mu kusitwagolinga, liri mu kufuubatina, liri mu kulafuubana okulaba nga lirwanyisa eggye eribalirwa mu lubatu ery'abayeekera ba M23. Kaakati emabegako gye bivuddeko Kisekedi ng'oggyeko obukulembeze obunafu bwe bayina mu ggwanga lyabwe, gavumenti ennafu gye bayina ab'eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Emabegako awo bazzenga ensonga y'okutrayininga n'okukola reforms okwadvansinga amagye gaabwe. Amagye g'eggwanga tebakiteeka mu ndowooza era tebakikulembeza. So buli ensi gy'osanga nga tesoosowaza nnyo nsonga ya security mu ggwanga y'ensi ebeera ku risiki, kubanga buli muntu amanya obunafu bw'ensi eyo ate ensi bw'ebeeramu n'ebyobugagga bagisosonkereza nnyo. Kati nga Congo erina equipments eziri wansi, advancement mu by'okulwanyisa biri wansi, amagye gaabwe galaakinga skills ez'okulwana entalo. Woba otunuudde ku bukugu bwabwe tebayina bukugu kimala, kubanga Kisekedi agamba twali tutandise okukola reforms ez'okutraininga amagye gaffe ag'eggwanga okusobola okulaba nga gazza emirembe. Imbwawo Paul Kagame ow'e Rwanda n'ayiwa abayeekera be aba M23 ne bayeekera ng'alinga atayagala reforms zino zibeere nga zikolebwa. Bw'abanga Kisekedi waakyo kyagamba nga kiriko n'obujulizi, ng'olowooza ki ekyakigendereddwamu? Lwaki Rwanda yali teyagala Congo advancinga amagye gaayo kugateeka ku platform esaanidde okuba nga nago gasobola okulwanira eggwanga lyabwe? Era nga tulaba nga eggye eritono lino ery'akabinja ka M23 lisobola obbafufuggaza ne lisobola okuba nga libafunza nga balitreatinga kiwandigambye nti nno eggye ekkulu erya Congo lye lyandibadde ate litiibwa abayeekera. Ezo ensonga ng'ozizizza ku bbali, Congo eno
ggwanga ddene nnyo era nsingazi nnyo. Y'ensonga bakyesobodde okukulira abayeekera the Armed Forces omuli obuyeekera obw'enjawulo. Kati weesanga gavumenti y'eggwanga eno tesobola kubanga ewa protection bitundu byonna eby'eggwanga lino. Era Tshisekedi akkirize obagaana, ndowooza kino kye twandiise nti kingdom gy'afuga eri too large okusinziira ku gavumenti ye. Tasobola kumanaginga nsi eno bw'omu. Y'ensonga lwaki olaba abayeekera bavaayo nga baagala ogimuyambako. Ebyo ng'obitadde wabbali, abayeekera bano aba M23 balina skills mu kulwana entalo, ate ke bali nti bayeekera bazze balwana entalo ez'enjawulo, bazze bayeekera amawanga. Ate n'ekigambibwa nti babaakingibwa amagye agayina expert, agayina skills, agayina obukugu aga ggwanga erya Rwanda. Ekyo nakyo olaba nga kiwa enkizo abayeekera bano aba M23 okusobola okulaba nga bafunza amagye gano ag'eggwanga ekkulu erya Democratic Republic of Congo. Wabula nga n'obunafu buli mu Pulezidenti Tshisekedi olw'ensonga nti emabegako awo baamugamba okutraininga amagye ng'atya ng'agamba nti amagye gano gajja ku advancinga mbw ate gye bujjako mu maaso gasobole okuba nga gawamba gavumenti ye. Ye n'olw'ensonga eyo n'agakuumira awo nga gayina low ranks, kugamba amagye tegaliimu moraal, temulimu basajja balina bukugu basobola kubala ntalo okukola strategy eziyinza obbawanguza olutalo. Ekirala, tebasasulwa bulungi era ne moraal erwana olaba nga tebalina gye bagijja amagye gano ag'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. So gwe abadde abuuza lwaki eggye ettono liifunza eggye ekkulu ery'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Ate ko ng'ensobi gye yakola yo yali yeesigamye nnyo ku foreign forces nga ba white missionaries wabalaba nga ye babayambako okutebenkeza eddembe mu bitundu byabwe, ne balema okukwata amagye gaabwe ag'eggwanga bagateeke mu lutalo gafune obukugu galwane gafune skills, wabula bo bafaŋŋanye ku kyoprotectinga obulamu bwabwe, abula ne banona obulamu bw'abantu okuva ebunaayira. Ba white mercenaries ne bajja ne babakuuma ne babaprotectinga ne babakuumira ebirombe ebya zaabu ebyaki. Kati y'ensonga waaki kati Tshisekedi asafalinga, kubanga gavumenti ye yalayolesa obunafu. Kati ate wano aba M23 ne batekinga advantage olw'obukugu lwabwe n'ekyokubanga bafuna equipments okuva mu mawanga ag'ebunaayira okugeza ng'eggwanga erya Rwanda nga bwe kigambibwa. Bwe kiba nga kituufu nga nabo babagattako, olabira ddala nga abayeekera bano aba M23 balina ku advancinga bw'advancinze, kuba wandigambye nti no bava batya ne bawamba ebibuga bibiri okusaako ne airports bbiri ez'amaanyi. Omwe muli airport y'e Buvuma, mwe muli ekibuga ekya Bukavu, mwe muli ekibuga ekya Goma ne airport eya Goma. Byonna bye balimu 5 baabiwamba. Era ne bakola ne gavumenti yaabwe mu Goma. Balonda ba governors okusobola okulaba nga batandikawo gavumenti empya eyaabwe. Era nga bagamba bo kye baliko kwe kuggyako Pulezidenti Tshisekedi ku bukulembeze n'okuggyako ne gavumenti ye. Bagamba basusse obusosoze kye basinga okusibako essira, saako obuli bw'enguzi, saako n'ebyobugagga by'eggwanga ebya Congo okubibba. Ze zimu ku nsonga nno eziwalanya Tshisekedi ezaagala omujjisa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino erya Congo. Oli ku Yugi Update Civic Sinzo Bango tuulira. Ebale kwekumira ku mayingo gano. Jangu naawe mu comment section otangaaze eggwanga ensi. Luza lwaki amagye g'eggwanga erya Congo gafulaba gasitwagolinga okulwanyisa abayeekera bano aba M23. Mbagala nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Update Civic.